Kisa kya Mukama si kubanga nali simumanyi simulina kompalana ebyo bintu byagamba nti ndi munyiivu kubanga bwe nayogera ku bintu bya sipapa yagamba nti ndi munyiivu kubanga sipapa yayitawo nga ye nga sinze mulese. Njagala kutegeeza bannayuganda mwenna abantu abasinga banyiivu erinze bagamba saagaliza nze sirina muntu yenna gwe ntwala wa mukulembeze w'eggwanga nti Kisubi nkusanze n'oŋŋamba nti ntwale omukulembeze w'eggwanga era omuntu yenna aveeyo annumiriza agamba nti yansanga ne mugamba jangu okutwala omukulembeze w'eggwanga ompeeyo ssente bwe ziti. Sitwala muntu wa mukulembeze w'eggwanga ntwala omuntu pulezidenti nga ŋŋambye nti ndeetera ono emmotoka gy'agamba twagimuggyako teri mu baana bange teri mu bazzukulu bange. Ayogera ku Vincent si yagirina emmotoka eri ku mirimu era bwe beekomyewo epaakinga ku paliamenti. Era lumu nagamba mzee ne mugamba ne kisa kya Mukama nga nvuma agamba nti wagamba muguli emmotoka 2 tine muguliremu mzee yambuza nti 2 zikole ki emu gye bangamba yo gye nagula eri bagamba tugimuggyeko agikomyewo. Kisubi omanyi abantu nabagamba ne mbagamba nti bwe twali tuli mu nsiko President Museveni yagamba nti ayagala anunule eggwanga lino n'omusiru abeere wali ayogera ekyobusiru wabule wa mukuba oluyi. Abamu twali tulowooza nti kyakusaaga naye tugenze tukiraba. N'omusiru abeere wali ayogera ekyobusiru wabule wa mukuba oluyi ne tulowooza nti kyakusaaga naye bwe twayingira wano twabiraba. Kati omutabani wange oyo Kisa kya Mukama natandika omulaba ndowooza mu biseera bya campaign zino ezakaggwa biri ndowooza zino eziwedde 2021 naye ndowooza oba namulaba 2019 oba 2020. Saagala nnyo okwogera ku kikolwa kye yakola kubanga sikiraba saagala kiraba kubanga aliwo yali ayagala okubindaga saagala biraba naye kye nandisabye nti Kisa kya Mukama muntu weni alemu ayambala mulaba ayambala ne ovulo eya yero nze ndowooza nti bekikwatako mu kitundu gy'ava kubanga eri abakulembeze b'ekibiina kyandibadde kirungi ennyo okwogeranga n'abaana bano abato manyi babeera oluusi excited. Kiyinza okuba alowooza nti bw'obeera mu pati eri mu buyinza ndowooza okola ekintu kyonna kyonna ky'oba oyagala naye kyalina okutegeera nti addayo ayina abaana ayina omukyala ayina abamuzaala ayina basenga be ayina baganda be ti abo bonna bonna oba oboononera ekitiibwa kyabwe. Ayinza okuba kye yakola kye yali ayogerako ayinza okuba nga oba yali mutuufu naye nga teyandikosezza kikolwa ekyo kye yakola naye ayinza okuba nga yalina ensonga ye naye bw'oba oyagala okutuusa ensonga yo togituusa bwetyo. Kati nze ndowooza nti pate kubanga eyo emawogola sembabule gyava ndowooza chairman w'NRM wa pate y'NRM ayinza okuba Honorable Kuteesa Sam Kuteesa alabika ye chairperson. Then eriyo ab'ekyalo eriyo ab'omuluka eriyo aba sub county eriyo aba county nzo ndowooza baba batudde omwana ng'oyo bamuyita ne batula naye ne boogera naye. Naye ono yeetaaga pate yeetaaga poliisi kubanga bw'ogamba nti omuntu akoze ekintu ng'oli bw'avaayo n'afuuyisa ku kkubaawo poliisi emukwata bukwasi n'emuvunaana naye ono akoze ekintu ng'ekyo olabira ddala nga si pate wabula aba afuuse bakiyita nuisance ekitagasa. Naye kati nze ndowooza nga poliisi tennaba kukiyingiramu. Lwaki poliisi esooka abapate kubanga ono alina pate mwava kati kinabanga nze nva mu UPDF lwaki poliisi ejja enkwate nga UPDF esirise tenaba yeyandibadde esooka n'okunsooka okunkwata bwe kiba nga kyetaagisa okukwata pate gyalimu ndowooza yali mukute ne mwandinga ova ku poliisi. Naye nze kye mbadde njagala ennyo okwogerako ku kisa kya mutabani wange oyo Kisa kya Mukama kwe kunvuma ate nze sitera nnyo kwagala kwanukula bantu banvumye kubanga olaba ne pulezidenti bamuvuma nzaani naye nze mbadde njagala nnyo omuntu okunvuma nga nvumira ekintu ekituufu. Kisa kya Mukama nvuma naye nga kyanvumira sikimanyi. Kisa kya Mukama nkubudde natandika omulaba mu ndowooza 2019 oba 2020 baabaleeta naye ne bampita kubanga oluusi mbadde n'ebintu byenkwatako ebikwatanga ku pate ya NRM
ne bampita bali abavubuka sikyajjukira oba baali bameka sibajjukira naye kwegamba bagamba oyo mobilizer nti mobilizer mulungi yesemba bule kakati bwe baali basaba yasaba emmotoka nenzikira bwe yali asaba emmotoka yasaba haliya naye emmotoka eyo sinze nagigula eyo haliya yasooka waliwo department endala eyagula haliya kisa kya mukama ndozi era yakomawo nga complaininga nti emmotoka teina maanyi kwegamba agalinnya ensozi nga anoonya amobilizinga ne bandagira mugulire pickup naye siro tebandagira kugulira kisa kya mukama yeka omanyi bino ebintu si birungi kwogera naye kubanga bibeera byakyama ebintu bya president bibeera byakyama tetubyogera ku naye kati omuntu bwavayo n'akyogerako ate n'osirika kubanga nsirise ebbanga ddene nga yogera ku kintu kino nga nsirise naye omanyi nga ffe abatalina gye twewolezaako bw'ofuna kagapu nga kano osobola okwogera ku kintu kati emmotoka eri ne batulagira agize kubanga nzijukira mu meeting mwalimu n'abantu abalala ne tugula pickup naye emmotoka eyo yagikomyawo nga agivuze bubi omanyi abantu bamu tebamanyi kukwata bintu yali agivuze bubi nnyo naye bwe yagikomyawo ffe twagikola era emmotoka tetugikozesa nti eri mu maka gange kubanga agamba nti emmotoka ye twagitwala emmotoka yakomawo ekola mirimu gya President Museveni waliwo amaka weeri ng'etambuza abantu baawo muzeeyi be yatukwasa eyo emmotoka weeri ng'eri ku mulimu kati ne tumugulira pickup naye bwe bali bandagira okugula pickup ebiseera ebyo tebandagira kugulira kisa kya mukama yekka bandagira abantu bangi nnyo abamu sijja na kulimba nti abamu bayinza okuba abantu nga basatu saazigula kubanga oba oluusi obusobozi buba tebuliiwo bino ebintu si bya gavumenti kubanga kisa kya mukama agamba namugulya emmotoka nze emmotoka zonna zengula nzigula mu bondi era buli muntu munnayuganda akitegere nti emmotoka eba eguliddwa mu bondi eba enkadde baba bagivuzeeyo sigula bondi waliwo emmotoka eza Uganda zotwala waliwo bazikuŋŋaanyiza nga kisubi olina emmotoka yo oyagala ogitunda n'ogitwala abantu nedda ngula mu bondi ku mmotoka eziva ebweru oba Japan ezo emmotoka enkadde nze gyengula kwegamba pate ya NRM terina sente esobola ogenda okugula emmotoka nga mu Victoria Motors ezo emmotoka empya zero mileage kati pate ya NRM bwe baba bacontributing abantu abasuubuzi abawagira pate eyo ensi eziba ziwagira pate eyo bwe bawa pate eyo sente kati ku sente ezo kwe bakwata ne bagula ebyo ebintu byowulira t-shirts ebipande emmotoka naye ebintu bino ebimu bigulwa nga biguliddwa mu kyama era kyova olaba nze kwolwo bwe baali bandagira okugula emmotoka mu kampeyini saagula mmotoka ya kisa kya mukama nagula emmotoka nnyingi oyinza okwesanga nagula pickup oluusi nga 15 olaba bubasi bwa yero obubasi nabugula 2011 obwo bwa yero eza yero zolaba zonna nazigula 2011 naye tukyazirina naye kisa kya mukama agamba nti namufuni alinga agamba nti oba nagenda mu motoka zange eza family nezijjayo ekimotoka ekikaddiye n'enkimuwa emmotoka twagigula ew'omuyindi wamanyiddwa ne tufuna number plate kubanga sife tuziteekako omuyindi emmotoka agifulumya amaze okuteekako number plate naye emmotoka ya kisa kya mukama bwe yali efuluma kwafulumirako emmotoka endala nnyingi kubanga nagula pickup vigo ezo bazitunda wakati wa miliyoni 10,000, 12,000, 13,000 ne tuzigula oyo ne tumuwa eyiye era emmotoka eyo yagivugira ebbanga era emmotoka eyo ffe nga ffe twakagikanikako ndoozi emirundi ng'ebiri naye okutuusa lwe twaba nga tetusobola kubanga ogikanika eri expensive kisinziira ku muntu bw'aba agikutte bwe mugula n'okanika era mumukanika kisinziira ku omuntu engeri gye tuba tukolaganye naye n'okumuyamba okusinziira ku mirimu gy'abakola naye siffe tuzikanika siffe tuzisaamu amafuta naye ekisa kya mukama baba tebamugulire na mmotoka ye nga ye baba bamugulidde emmotoka ey'okukola emirimu gya pate bwentyo nze bwe ndowooza kati
abantu abalala betwagula emmotoka twagala tetusobola kuboogerako n'ekisa kya Mukama naffe twali tetumwogerangako naye yavaayo nanjogerako naye nze ebintu byonna byenkola ebya President Museveni nga bikwata ku ssente ebya pate naye pate kubanga waliwo pate ekyaddondo naye ne wabeerawo nga chairman wa pate national chairman owa NRM waliwo ebintu byakola ku ssente za pate nga ye kati ebyo byenkola ate nze siina ssente kubanga agamba ssente zenina tebandizimpadde waliwo omuntu omulala gwe yadagamba nti gwe bandiziwadde nze siina ssente zenina ssente mbeera nazo nga baŋŋambye nti kisa kya Mukama ssente nengenda nenzijja essente ezo we ziba ziterekeddwa eza pate nze sizirina nga nze ng'omuntu kati nti ssente ezo tebandiziwadde nze kubeera nazo bandiziwadde wali omuntu omulala ndoza gwamanyi oba ye mulungi oba ki kati nze njagala kutegeeza abantu nti siina ssente zenina ssente ziri baŋŋamba bugambi nti genda ku ssente z'NRM eziri wano oggyeyo ssente bwe zityo ziwe gundi awo wenkoma naye nga si nze nzirina mu mikono gyange nti nzirina kati era n'ekisa kya Mukama si kubanga nali simumanyi simulinako mpalana ebyo bintu byagamba nti ndi munyiivu kubanga bwe nayogera ku bintu bya sipapa yagamba nti ndi munyiivu kubanga sipapa yayitawo nga ye nga sinze muleese njagala kutegeeza bannayuganda mwenna abantu abasinga banyiivu erinze bagamba saagaliza nze sirina muntu yenna gwe ntwala wa mukulembeze w'eggwanga nti Kisubi nkusanze n'oŋŋamba nti ntwale omukulembeze w'eggwanga era omuntu yenna aveeyo annumiriza agamba nti yansanga ne mugamba jangu okutwala omukulembeze w'eggwanga ompeeyo ssente bwe ziti sitwala muntu wa mukulembeze w'eggwanga ntwala omuntu pulezidenti nga ŋŋambye nti ndeetera ono ate n'oyo omuntu waba ŋŋambye nti mundeetere tuwandiika tugamba nti pulezidenti bwe yabadde ayita ku luguudo lw'Entebbe yasanze omuntu ku nnamba bweti bamuyita Nalweyiso Proscovia yagambye ayagala okumulaba ne tuwandiikira PPS ne protocol kubanga nze sirina wempaguliza okukwata omuntu n'amagye gennyini eriyo saluti gye batansomesa nti kati nkuba saluti ne ngamba muzeeyi ndeese ono kwegamba amagye gayina engeri gye gatutangiramu mu bintu naye bw'obeera n'ensonga yo tuwandiika n'ogamba nti nabadde ntambula n'ensanga omuntu bw'ati n'owandiika n'owaayo brief muzeeyi bw'aba agambye nti tajja kumulaba tosobola kumuleeta okuggyako ng'agambye nti omuntu ono gwe wawandiiseeko mundeetere naye ate waliwo n'abantu kubanga abantu bajja kugamba nti neze nga yaŋŋamba ondeete tondeetanga kati puroguramu y'omukulembeze w'eggwanga ffe tetugifoosinga kubanga kati oyinza okuba nga otaddeko bagambye nti Kisubi bamuleete ng'ennaku z'omwezi bwe ziti 13 pulezidenti n'agenda kulayira e Kenya olwo olunaku luba lukoze eki dufudde ate 14 kubako abala bajja okujja kati pulezidenti oba n'agenda UK yali agenda UK okufa kwa bagambye okuseerera kwa Queen kwe kwamuganya okgenda kati abantu omanyi kati ffe tetukolerera public kutuwaana naye tukola emirimu gya pulezidenti nga baba bagikuwadde ate toteekamu bampaane kubanga bino ebintu si byaffe tobiteekamu bampaane ate era bw'obiteekamu bampaane bikuleetera obuzibu kubanga kati ssente ezo bw'obanga agambye genda oggyeyo ssente ozireete oba miliyoni 10 kati Kisubi nakubira n'agamba alina ekizibu oba ya bodaboda mutomedde oba baagala n'ozikwatako bakugamba nti kakati ssente zange ziri ze nakugambye okujjayo kati ziwe gundi nga waggyeko miliyoni 5 oba olina okukola ki okuzinona kati omwana ono kisa kya Mukama simwegayirira nti alekeyo okunvuma naye saagala njogereko ebigambo ebitali bituufu nze sisaba njawulo Kisubi baba bangambye nkuwe ssente nzikuwanga be bangambye nzikuwa okujjako ng'oli agamba nti waliwo omuntu nti bwe twamuweereza ssente nti omuntu yazitwala yamusabako n'amugamba azireetera nze kennina kamala ewange Kisubi toleetayo na ku geeti nze mutangamba nti gundi ali ku geeti aleese amatooke olw'okubanga aleese embuzi aleese amatooke aleese ente olw'okubanga pulezidenti yangamba mu miliyoni 2 n'enzimuwa oteganya bwere kubanga bikoma ku geeti ne biddayo
nze byange bibeerako return to sender. Kati ebyo ebintu by'okugamba ebintu by'okugamba nti nze si papa munoonya nti olw'okubanga yayitawo direct n'agenda wa president kubanga nze abantu bentwalayo mbajjako enjawulo. Siina muntu gwentwala wa mukulembeze kubanga ebyo nabyo birina obuzibu bwabyo byo by'okujja ku bantu ssente nti omutwale w'omukulembeze watya nga kikulemeredde. Kati ebyo si bituufu ate bansonyiwa okubanga nyinza okubanga Kissakyamukama mwogeddeko bubi naye ebyo byemmanyi. Emmotoka gyagamba twagimuggyako teri mu baana bange teri mu bazzukulu bange. Ayogera ku Vincent si yagirina emmotoka eri ku mirimu era bwe giba ekomyewo epaakinga ku paliamenti. Era lumu nagamba muzeeyi ne mugamba naye Kissakyamukama nga nvuma agamba nti wagamba muguli emmotoka 2 tinemugulira emu. Muzeeyi yambuuza nti 2 zikole ki? Emu gye bangamba yo gye nagula eri bagamba tugimuggyeko agikomyewo. Owulidde. Kati ono omwana papa saagala kumwogerako kubanga abantu bavaayo nnyo nga mwogeddeko ku luli. Saagala mwogerako kubanga omusango guli mu kooti. Naye nze amagezi gempa abavubuka nga basipapa guruupu eyo. Tosobola kulowooza nti gojja kukola ebintu okulaga pate nti pate y'enyalemu eyina ssente oba eyina kigwe ng'omuntu. Pate kibiina. Kati bw'obanga oli mu pate eyo gezaako okukola ebintu pate byekola. Naye gwe bw'ovaayo ng'omuntu omu n'otandika okugaba ebintu by'otosobola bikuviiramu obuzibu. Kubanga bw'oba ogaba ssente olaba ne gavumenti bigiremere okugabira abantu ssente ogenda nga egabira kinoomu bigirema. Naye kati gwe ng'omuntu bw'ogaba ssente eziddako obunooba onoozijjawo. Kubanga abantu bandirabidde ku Michael Ezra simanyi oba aliriddawa kubanga abantu bandimujjukidde oyo. Abantu bandijjukidde Brian White olunaku lwe nasooka omulaba okumusisinkana baatuyita waliwo ne madamu Nakyobe nga kyali controller era naye yali azze mu kulaba omukulembeze w'eggwanga. Namubuuza ebibuuzo 3 ne bangamba ndekerawo okumubuuza. Nali mubuuza ssente zagaba zijjawa ebifaanagana bwe bityo naye kati naye ndoza bamulaba. Kati abantu abalala baagala okumpiitinga oba n'abantu ng'okozesa ssente nze ndowooza bandikivuddemu kubanga tekisoboka. Kati in fact Brian White naye essaawa eno namulengedde ng'akaaba bamafia nga naye agamba bamutuusiza we baali baagala. Ssaawa eno takyalina kyakkola. In fact ng'ali mu kulaajana ngenda kufa ne ngamba Brian White abadde ki? Brian White naye namubuuza ebibuuzo naye nze ndowoozaamu nti n'abantu abamu abafere be baba plantinze okwagala ndowooza okufunirako ssente. Nze bwe ndowooza kubanga Brian White bonna bo serooza nti baalina ssente tebalina ssente zaabo ku bwabwe naye ndowooza abamu ku ffe tubateekamu ssente ezo bwe ndowooza. Era kye mbadde ngenda okugamba nti bannayuganda bwe babalaba nga bazisaasaanya bwe batyo si papa yennyini babadde bamanye NRM ye muteekamu ssente. Brian White bwe batyo balowooza abantu bonna bazigaba bwe batyo ndowooza ng'ojjeekeezira kubanga ye ndowooza teyali nnyo mu NRM eno naye bano abamu abavubuka in fact waliwo n'ebyajja nga balowooza nti mwabateekamu ssente ng'abavubuka basobole okulwanyisa BOBIWINE. Ssente ezo nze ndowooza ziri mu bantu individually nga balina kye baagala okufunirako nga bakozesa abaana abo. Naye nze nandisabye abavubuka bonna abalala ssente kale ozirina naye zikolemu ebintu by'omugaso. Ekigambo kino ekyokuwa abantu ebyo bagenda bagaba ssente si kirungi kubanga bw'olaba zikendeera ate ng'enkya erinnya lyo olina okubeera nalyo ze zireeteramu okuvaamu ebintu ebizibu bwe bityo. Naye nga nze siina nnyo nze ndi muntu mukulu myaka 68 toyinza kuddira ku kompitinga n'abaana abato nti obawalana olw'okubanga bajja omukulembeze butereevu. Ono omukulembeze wa Uganda alaba abantu bangi nnyo. Omukulembeze wa Uganda ayogera ne LC1 ayogera n'ani ayogera n'abaana be tukola nabo mu offices. Kati tewaliwo buzibu bwonna nti waliwo
ekituwala nnyo omuntu nti olwokubanga yagenze omukulembeze butereevu ffe batuyita buyisi ng'olwedde omuntu ali wa mukulembeze si ffe tubatwalayo. Jeno akanasembayo ndooza ku nsonga eyo njagala oyongera oluŋŋamye kubanga mpulidde bangi ng'era bw'ogamba nga bagamba nti pulezidenti yagamba okundaba naye Jeno Nalweyiso munoonya simulaba. Abamu n'obawulira nga bagamba nti Jeno pulezidenti yagamba bampa akasente era nga bw'ogambye nti naye Jeno Nalweyiso ebintu byange yabituulira nga bw'ogambye bw'otyo nti abantu baffe bangi ebintu bino ffe tubiwulira eyo n'ogamba nti ddala okakasa ky'oyogera nga bagamba nze sente ze baba ngambye okuwa abantu zibeerawo kaasi si nze embeera nazo naye zibeerawo kaasi nga nawe nina okuzijja naye omukulembeze ayinza okugamba nti ajja kuwa sente omukulembeze simanyi oba n'atakijjuke simanyi ayinza okugamba katugambe pulezidenti akubira abantu ayinza okukubira Kisubi essumi n'amugamba nti ngenda kulagira Jeno Nalweyiso akuwe sente bwe ziti naye olw'okubanga omukulembeze naye ayina commitments nyingi ayinza okwerabira nze nembeera nga wende nga sikimanyi naye nze omuntu sente zentera okuba sente muzeeyi bw'aba agenda okusinkana abantu simanyi abantu 100 simanyi abantu 200 transport refund oba mitwalo 5 oba mitwalo 3 olusi ziba tezirina waazo naye muzeeyi ayinza okulagira bano mbawe transport refund emitwalo 5 tuzinoonya kubanga abantu tebasobola kufuluma nga tebazifunye babeerawo mpaka lwemunazifuna ne bazifuna kati oba ezo abantu ze babeera bagamba naye nga kyo weekiri waliwo abantu waliyo kwegamba mu Uganda mulimu abantu abalowooza nti bo nga babeerawo kulimirira bulimirizi bantu ate bwe bafuna omuntu nga tojja kuvaayo kweyogerako bakulimirira ne bakuwayiriza ebintu bingi waliwo abantu bwe bati waliwo abantu be bawa sente genda onvumire gundi nze kyesobola kati nebyo nabyo weebiri waliwo abantu abakolera nga bo bakolera gamba nti gundi bamugobe nti nzengera kumuwayiriza bino mpaka lwe banaamugoba naye kakati bw'oba owayiriza ow'emyaka 68 atuuse okuwummula nti bamugobe kubanga omuntu bw'otuuka ku myaka 68 ng'obadde okola oli mu gavumenti n'oba nga tosobola kugula ekiwagu ky'ettooke nze ndowooza naawe oba olina ekikyamu kuba nze bwe nva wano n'abaana obwana n'abazzukulu era tebasobola kulya mmere nga tebambege at least olya oba batamukkiriza naye at least akukusa emmere n'akubegerayo ekitole n'akikuweereza n'ofuna kyolya kati omuntu wabanga oli awo ga bamugobe bw'oba togenda kunsikira ne bwe bangoba kubanga nazeewo naye ajja agendera ku mateeka. Kale tweyansisa afande ku nsonga eyo saagala nange kugyongerayo nnyo kuba nina ne be nabulidde nga bagamba Jeno Nalweyiso ke yayogedde ku sipapa nti awedde nalabye omu ayogera bw'ati nenga nti ebintu bino byatuukaawo no Kisubi nedda omuntu tayinza ga nti awedde ng'omuntu ali mu mbuga z'amateeka koti yemanyi ekoti yemanyi sagala kubiyingira era kyovulya nga bagaana abantu okwogera ku bantu abalimera kati nze mbadde ngamba bugambya abavubuka nti omuvubuka bw'oba oyina sente zo zikole mu kyozikola mulunda enkoko lunda ente lima weekulaakulanye then abantu babe nga bakuyigirako naye zino sente kati bw'oba obuuza sente okuva sipapalo yatandika okugaba sente kati weebuuza abantu beyaziwa bakolamu ki babadde awa